Liverpool agenda samba timu ya Fulham ate nga Wolves agenda kuba kyaza Arsenal weekend eno yennyini. Man U agenda kuba akomyawo ne timu ya Newcastle bagenda bamusiike, wabula game esinga obukulu egenda kuba wakati wa Man City ng'esamba timu ya Spurs. Gwa Chelsea nawe sigala ku mukutu gwe gumu kubanga ogenda bosamba timu ya Brighton. Tugenda batumenya mu mupiira gwo buli omu ne timu yo tugenda batukubulira abalwadde bebaliwa abaliwo bebaliwa bali abalirwadde okusamba match eyo byonna ogenda bobifuna amawulire amalala agegetulira ku club yo era nago ogenda bogafuna. Ekyoba okola sigala ku channel gyekumireko nange omuweereza wa Boris Kimera kweno programu yo gye bayita Endiba. Webale wonna atugoberera ebbanga lyonna bwe tuteekayo ka video noba nga toka watchinga muganda wange kola kyamaanyi kwagala nnyo. Bwe tutandikira ddala ku game ya Arsenal egenda kujja ku lunaku lugenda ba lwa Saturday. Arsenal egenda besanya timu ya Wolves naye nga bwe tugendera ddala Arsenal eno eri ku fire kyekyamazima. Yagudde ku musajja mu Champions League awo ya Adelens Bufaransa ne mukunkumula golo 6-0. Abazanyi nga Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Jesus, Martinelli bakomeddewo ku fire era goals bazikubye saawa yonna. Bw'owulira Arsenal ng'egamba yakomyewo ku kikopo n'abawagizi essubi yabazeemu kubanga balaba ebintu ndowooza ttiimu ebikwasaganyiza ddala bulungi ddala. Geemu eyo egenda kujja ku ssaawa zigenda 12 ku Arsenal. Genda mu kibandola geemu eyo oba woogirabira wonna geemu eyo girinde ku ssaawa 12 olunaku olwa Saturday ogenda bwogifuna naye nga bwe tugenda ku mawulire bani abalwadde bani abataliiwo. Kwasena abalwadde nno bali 3 bokka abataliiwo, abasigadde abalenzi bwe bali Thomas Partey oyo mulwadde ayinamu injury, Emily Smith Rowe naye mulwadde taliiwo, ate n'omuzannyi omulala ataliiwo bamuyita Fabio Vieira oyo yafuna red card akyasabinga kibonerezo kyekyo tannakimalako naye nga abalenzi abasigadde bonna we bali nsuubira nnyo nti bali ready era basobola okuteekawo embeera okulaba nga club baginoonyeza goal. Bakulembedde ekimeezi ekyo n'obubonero 30 balaga nti bataddewo embeera obubonero babwetaagira ddala era nga Wolves bwe banga ekyalako Emirates sisuubirawo kubanga bagenda kufunawo obubonero bwonna. Era bw'Arsenal genda mu game eyo ng'okimanyi game eyo muteeka okugiwangula kubanga mulina chance ti Manchester ne Spurs kebeekutte kyonna ekivaamu kibafevalinga naye okusinga ate mwagala Man City ebeere ng'ekumwa kubanga yeri kumbiranye nammwe ye bali okumpi. Game eyo nsaba mugikwate n'obwegendereza Arsenal abazannyi bammwe suubira bagenda teekayo omutima n'okwagala sizoni eri ebyabalemesa ekikopo ate bireme kubeeramu eno sizoni. Game yo ejja kujja ku lunaku lwa Saturday ku ssaawa zijja 12. Bwe tweyongerayo ku game n'endala game egenda ba wakati wa Chelsea ng'esamba ne Brighton and Hove Albion. Chelsea erinamu ku balwadde abalwadde abawera lwakuba ate nga ne Brighton gwe bazannya naye bandi abalwadde abawereza ddala. Bonna ttiimu teziyimiridde bulungi ate ne mu bifo teziyimiridde bulungi kwegamba embeera si nnungi kikyamazima ku clubs ezo naye wini bagyetaaga era match erina okubaawo. Abalwadde ba Chelsea be balina abataliiwo Rich James taliiwo, Marco Cuera taliiwo, Marco Gusto taliiwo, Romero Lavia tazannyangako omupiira gwonna oyo Lavia bandi omusajja watuma ava mu Southampton. Trevor Chalobah taliiwo, Christopher Nkunku naye tatandikangako omupiira gwonna. So olaba nga balinamu injuries bangi ezibatawaanya eziyinza obalemesa okugoba game eyo. Gamba balina abalwadde bangi kyekyamazima naye nga ttiimu gye bagenda ozannya ya Brighton naye erinamuko ku balwadde nga mulimu omuzannyi Mohamed Daoud alina straight red card oyo, Luis Dunk kapiteni waabwe oyo alina red card. Tariq Lamptey wa Chelsea mumujjukira oyo gayi yaliko akalenzi akavubuka akampi akakabulamu kaliko akazanyi kamupiira kagumanyi naye nako kalwadde tekaliiwo. Asmani Fati ono wa Barcelona ali ku loan naye taliiwo. Namukadde James Milner naye ndaba taliiwo. Solema Julio Enciso abazanyi bangi abataliiwo ku Brighton bambi ababadde bagezaako bakwasaganyiza ensonga y'okulaba nga bagoba games era olaba kati nga ne games ze bagoba butuufu ziba za nnyondo si eri gye twamanyi nga abazanyi bonna nga bwe bali. So gwe wa Chelsea game eyo bw'enaakulema mutuufu tojja ba tolina kyotugamba kubanga mu kifo ky'ekkumi awo wolemedde obaddewo okuva sizoni eri mpaka kati tosegukanga. Tulowooza nti Pochettino yessaawa tubadde tulowooza nti afunyemu amaanyi obuvumbavumba alabe nga afuna obubonero bwonna bwe yeetaaga nga tulaba ttiimu eteredde naye results essaawa zino teziwooma kuba Newcastle yazenye emubiraga bugumani kuba goals zabadde nyakuwooma.
taba kubala yin Sterling wadde tebajaddeebamu. Game eyo egenda kugira ddala ku lunaku lugenda balwa Sunday nga 3 ku ssaawa zigenda ba 11 wakyoosi weteeketeeke yambala engatto zo ssaawa ziwera 11 wesogge kabula muliro kubamanyi bagenda balisaako owembuya naye ekyamanyi ttiimu yammwe yamaanyi ku baana ba Brighton yali bali ku form luki naye nsubiramu musobola obasingako olw'ebbanga ne experience n'abazanyi be mulina abalungi ab'ebbeeyi okubanga mufuna obubonero busatu naye nsuubira nnyo amaliri oyinza okutyosonga n'omuganda wange gwewakyosanga naye nga gemu eyo egenda kubeera ddala ku Stamford Bridge girindirire ejjabe kukusibwako era ojjaba omanya byonna ebivuddeyo mu gemu eyo nga bwe byatambudde. Gemu endala egenda ba wakati wa Liverpool ng'ezannya Fulham naye alina abalwadde bangi naye nga gemu eyo egenda mubeerera nzibu kubanga Liverpool gyasamba mutuufu eri ku fire erikumulira abalenzi ba Mohamed Salah ba Diego Jota taliyo mulwadde ba McAllister ba Trent Alexander-Arnold ba Van Dijk Alisson Becker naye taliiwo naye nga Liverpool nsubira nnyo ba Zobozlai nga weebali abazanyi nga ba Darwin Nunez nga weebali gemu temusobola bwebagiwamu nsubira nnyo foomu gye mutaddewo ensangi zino obubonero obwo mujja kwetwalira bwonna busatu nga bwe mubwetaaga okulaba nga nammwe musenvula mudde mu kifo ekyokugula kubanga gemu ya Spurs ne Newcastle gemu ya Spurs ne Man City nammwe nsubire bakolerera ddala era ebayamba ddala nnyo okulaba nga musengula ate mubeeko kye mutukako season nsubira nammwe mujja kuvuganya mujja teekawo okuvuganya kwamaanyi ddala nnyo Sunday mugende mulabe gemu zammwe ez'omulabe kinaba kigenda mu maaso. Gemu nno endala ezimu ku zigenda okunyumira abalabye ennyo Mani we n'abesamba Newcastle ku ssaawa zigenda ba 5 ez'ekiro. Mani wejjidde mu gemu eno bambi nga balina ebiwundu Champions League kye babakoze Galatasaray kye babakoze mwakirabye mwenna. Nsuubira gemu eyo egenda baso tight era bwe mulaba amaliri mu gemu eyo temuwuunya kubanga ne Mani nayo teyagala fiirwa obubonero kuba agikulembedde Arsenal bwagenda bazanya Wolves ayinza obasinga obubonero 9 saate nga badde abasinga 6 bayadde balinawo chance ey'okusigala nga bakyali bataleko kontenga nabo basajja bato. Gemu eyo abalwadde abataliiwo ku Mani Jadon Sancho oyo ye mumanyi ebyamutuukako agenda kuguzanya Mason Mount akyali mulwadde Christian Eriksen namukadde oyo naye mulwadde John Evans namukadde mulwadde Casemiro naye mulwadde Taylor Malacia taliiwo Amadi Diallo taliiwo Sandro Martinez center back oyo naye bambi taliiwo so kwegamba gemu eno esanga Mani nga balina ebizibu bingi olw'abazannyi abo abenkusomedde abataliiwo ate nga bazzeemu ne confidence levels zaabwe ziri wansi kuba bagamba Onana yabakubya naye nga musajja battu abadde agezezaako ensonga ezikwasaganya lwakuba nti byamutagaddeko olunaku nga basamba Galatasaray. Newcastle abataliiwo nno muzanyi Sandro Tonali oyo alina disciplinary issue gyaliko. Joseph Wilson striker waabwe yakulembera ye top scorer by the way ku tiimu eyo alina goals 8 naye taliiwo. Danny Burn defender taliiwo. Matthew Target taliiwo. Ave Barnes naye taliiwo kugamba nabo balinamu injuries mutuufu ezirabika nga nazo ziyinza okubakoseza ddala obutawangula gemu eyo konna. Nsuubira nnyo gemu eyo ejja kuba tight naye Mani yo bayinza okwekwatakwata ne bakola amaliri ku ttiimu ya Newcastle. Gemu egenda osembyayo bona andaba Peter Kimera Boys wano ku channel ebyemizannyo gye bayita endiba. Tana subscribing abambi kusaba subscribing liking commenting awo timu kijjo subiro goba era egenda goba na goals meka abazanyi ki abagenda okuteeba. Gemu egenda kujja kusaawa emu n'ekitundu. Man City bwe banaaba bakyaza Spurs. Gemu eyasooka Spurs yajja n'okuba Man City. So sisuubira nnyo Pep Guardiola kumukubaho omwana we ekyo kyo tatera kukikkiriza okuleka Solskjaer yamugwikiriza n'amukuba emipiira gyanatenyi naye nga Pep Guardiola gwemanyi mbutuufu si musajja mwangu bwe tutuuka ku games nga zino eziri technical. Walabye balumye n'ogwengulu okuba lepizing ayiya mukujjukujju kwegamba game
ayina engeri gyagikwasaganyamu mu nkwasaganya ddala esingira ddala okuba obulungi. Club nesobola okuba nga efuna obubonero bwetaaga newankubadde erina abalwadde abataliiwo naye egezaako okwekwatakwata ne bafuna obubonero. Abazannyi abataliiwo ku club abo tutandikira ku Spurs. Christian Romero defender oyo Omugentina taliiwo, alina red card. James Madison midfielder gwe bagula okuva mu Leicester abadde abakwatiridde ddala obulungi, abadde abatereddewo embeera n'okulaba nga katulasere ne badda mu kifo gye bali eyo bambi musajja wattu yalwala. Richarlison Andrade naye mulwadde. Strikers Nunez alina muscle injury. Mateo Kovacic naye taliiwo. Kevin De Bruyne be bazanyi bokka be bamisinga. So nsuubira nnyo injury update gyenkusomedde eya Spurs n'eya Man City. Olaba nga Man City erina enkizo ate erina buli kimu okusobola olaba ngaegoba game. Akuba Man City ennaku zino ku banene talabise bulungi kikyamazima okusinga ku Man City wa season ziri. Bibadde bimutagalatagalangaku. Bwebitende bwe bigenda okutambula ku weekend, games endala ezigenda okuzanyibwa gwe wayetaaza okuzimanya newoyagala oteeka akasenteko zezino wammanga. Naye nga game eyo ngisuubira okugenda Spurs. Suubira nnyo Man City agenda kukuba omupiira, ayinza omukuba golo ng'emu ku 0 oba amaliri. Temwekanga nga mulabira amaliri baganda bange. Games endala eziriyo ku weekend, Bournemouth agenda basamba Aston Villa. Aston Villa ali ku form akuba buli kiramu agitadde mu mbeera esingira ddala okuba obulungi. Basamba Bournemouth ku Saturday, basaba Bournemouth ku Sunday nga 3. Nsuubira nnyo game egenda kujja ku ssaawa 11 nayo. Aston Villa game ajja gigoba, ali mu mbeera nnungi okuba omupiira ogwo bwe yandimwesize mwesige game ajja gigoba. Wolves Bournemouth Crystal Palace asamba West Ham. Palace alina ebizibu, bamukubye nnyo emipiira mingi ddala, emipiira 5 nga twagoba tateebamu. Asamba West Ham naye atali bulungi kuba Gerard Bowen omu ku bazannyi be beesigamyeko gwe basibiddeko olukoba naye mulwadde. Kwegamba game eri tight nayo egenda kujja ku lunaku lugenda beera ddala lwa Sunday saawa zigenda ba 11. Naye nga bayinza okwekwatakwata bambi basajja battu ne bagoba game eyo, bayinza okwekwatakwata ba West Ham ne bagoba game eyo yadde eyinza okutabeera nnyangu nnyo. So games ezo bwezityo bwe zigenda okutambula muganda wange gwe agenda okusiba akapapula. Emipiira egyo girumbe, bagireesa aba betting zirimu odds nnungi, ojja bulaba nga bwe bazisengese. Nsuubira nnyo bwe weesiga emipiira egyo gyenkuwadde ne bwe kusomeddemu club zo nga bwe zigenda ozannya, nsuubira nnyo nga weekend ojja kukunyumira era ogiyitamu bulungi. Amanya nze sigadde Boris wano ku Endiba Sports Channel. Webale nnyo muganda wange gwandaba, subscribinga, commentinga, likinga. Tunaddamu olundi nate emipiira egyo gigwe.